Okubikkulirwa essula ey'omukaaga. Nendaba omwana gw'endiga bwe yabembula ku bubonero omusanvu ko akamu, ne mpulira ekimu ku biramu ebina nga kyogera ng'eddoboozi ery'okubwatuka nti jangu. Nendaba era laba embalaasi enjeru n'oyo atuddeko ng'alina omutego, n'aweebwa engule n'agenda ng'awangula era awangule. Bwe yabembula akabonero ak'okubiri, ne mpulira ekiramu ekyokubiri nga kyogera nti jangu. Neevaayo embalaasi endala eya lukuunyu, era oyo yali atuddeko n'aweebwa okuggyawo emirembe ku nsi, era battingane bokka na bokka, n'aweebwa ekitala ekinene. Bwe yabembula akabonero ak'okusatu, ne mpulira ekiramu ekyokusatu nga kyogera nti jangu. Ne ndaba era laba embalaasi enzirugavu n'eyali atuddeko ng'alina ekigera mu mukono gwe. Ne mpulira ng'eddoboozi wakati w'ebiramu ebina nga lyogera nti ekiyi ky'eŋŋaano kya ddinaali, n'ebiyi bisatu ebya sayiri bya ddinaali, amafuta n'omwenge so tobyonoona. Bwe yabembula akabonero ak'okuna, ne mpulira eddoboozi ery'ekiramu ekyokuna nga kyogera nti jangu. Ne ndaba era laba embalaasi eya kyenvu n'eyali atuddeko erinnya lye kufa, ne magombe n'agenda naye. Ne baweebwa obuyinza ku kitundu ekyokuna eky'ensi okutta n'ekitala n'enjala n'olumbe n'ensolo z'ensi. Bwe yabembula akabonero ak'okutaano, ne ndaba wansi w'ekyoto emyoyo gyabwe abattibwa olw'ekigambo kya Katonda n'olw'okutegeeza kwe baalina, ne boogerera waggulu n'eddoboozi ddene nga boogera nti olituusaawa Mukama, omutukuvu era ow'amazima, obutasala musango n'obutawalana ggwanga olw'omusaayi gwaffe ku bo abatuula ku nsi. Ne baweebwa buli muntu ekyambalo ekyeru, ne bagambibwa okuwummula nate akaseera katono, okutuusa baddu bannaabwe ne baganda baabwe lwe baliwera nga nabo bwe battibwa. Bwe yabembula akabonero ak'omukaaga, ne ndaba ne waba ekikankano kinene, enjuba n'eddugala ng'olugoye olw'ebyoya, n'omwezi gwonna ne guba ng'omusaayi, n'emmunyeenye z'omu ggulu ne zigwa ku nsi ng'omutiini bwe gukunkumula amagu gaagwo nga gunyeenyezebwa empewo ennyingi. N'eggulu ne liggyibwawo ng'omuzingo gw'ekitabo bwe guzingibwa, na buli lusozi n'ekizinga ne liggyibwawo mu bifo byabyo. Ne bakabaka b'ensi n'abalangira n'abagabe n'abagagga n'ab'amaanyi na buli muddu n'ow'eddembe ne beekweka mu mpuku ne mu mayinja ag'oku nsozi, ne bagamba ensozi n'amayinja nti mutugweko, mutukise mu maaso g'oyo atudde ku ntebe ne mu busungu bw'omwana gw'endiga, kubanga olunaku olukulu olw'obusungu bwabwe lutuuse, era ani ayinza okuyimirirawo?